Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wa the juice namulaba apima kawunga kilo 2. Tasobola kalya. Nini bwaba alya kilo 5? Oya nemo okulisa. Egwanga ne bali mundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk. Etuwade kano ka Mighty Drive. Era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'ensonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 0 mukaaga ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mboba mubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwaliye topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku maca baga nti nsitudde tu naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Friday yesose mu mwezi guno ogwa mukulukusa bitungo babuzaako yona jamusizidde okubanga mutulaba era nga the voltage program gyoli mukulaba amanya nze omumbeja luwedde Lilian ennaku z'omwezi nno olwaleero lwe lunaku olusookedde ddala mu mwezi guno ogw'ekkumi oba mu Luganda okumanyiddwa nga mukulukusa bitungo omwaka tukyali mu gwa 2021 era omwaka tugutambudde tugubuzaako emyezi mitono okuba nti ate nagwo tuguwumbawumba naye nga mbabuzaako mwenna abasinzidde yonna gye musinzidde okubanga mutulaba abali mu ggwanga erya Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwebale nnyo okubanga ate mubeerako era nga munnange mu commentinga mu sharinga thank you very much data munnange ono wakaweerego okubanga munnange muwaayo akadde kamwe ne muwaayo ne data ne mubanga ate mulaba voltage oba ne programs endala zetuleeta mwebale nnyo mwebalire ddala era nga temujjanga okwo olunaku nno olwolwaleero omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ayogerako eri eggwanga era nga bingi nnyo ebisuubirwa okubanga byogerwako munnange ku ssaawa 2 ez'akawungezi k'olwaleero agenda kubanga ate ayogerako eri bannayuganda ku mikutu gya TV gyonna awamu ne ku bonna we mujja okubanga ate mumulabira banabira ku social media omukulembeze w'eggwanga ajja kubanga ate kwali nnyo mbaniriza era nga mbategeeza tetuli ku TVs eza bulijjo wabula tubeera live ku mukutu gwaffe ogwa Facebook era nga page feri the Alternative Uganda kosobola okubanga otufuna ine ekibuuzo nekyowabula kyonna kiteeke mu comment section ku YouTube tuli the Alternative Uganda ku Instagram the Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli the Alternative Uganda jemikutu kosobola okubanga ate otufuna mu ngeri emu oba ate endala amanya nze omumbeja luwedde Lilian era nga mbaawo wano olunaku olw'Emmande n'olunaku olwokutaano basaawa emu ey'akawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro twogera ku bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ensonga z'abavubuka eby'enkulaakulana n'ebirala bingi ate byotasaanidde kubanga osibwa bwe gubanga ku mulundi gw'ogusoso tulaba nkunyongera okutegeeza nti tegeeza omulala n'omulala bw'atyo n'omulala bw'ati ate ategeeze omulala era nga nkutegeeza nti Price Property Consultants Uganda bakugamba gwayagala ogula ettaka munange bali nnyo okubanga ate bakukolako bali wandege ya katale ka KCCA room number 1028 balina ettaka mu bitundu ebyenjawulo nakawa Nansana Gayaza Kasanga ate n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo balina ekawuku plots foot 5 ku buli 10 osobola okubanga ate naawe wezimbire ennyumba ey'ekituutu osobola okubafuna ku namba zaabwe ez'essimu Airtel eri 0706 147 006 oba 0783821918 Nitas Jewelry eri gwayagala ebyokwewunda by'abakyala oyagala bukomo oyagala bu anklets bonna buyina era nga osobola okubanga omufuna ku mitimbagano egy'enjawulo ku Instagram ku Facebook ku Twitter ye Nitas Jewelry osobola okubanga ate naawe oyitirayo oba si kyo osobola okumufuna ku namba y'essimu eri 0751963993 0751963993 omukyalo oyo abeere nga ate ku designinga naawe ate onyirire olwaleero nno tugenda kuba tutunulira ensonga ya bail munnange omukulembeze w'eggwanga yavaayo ate naye n'abaako kyajogerako ku bail eno era nga ebimu ku byeyayogera yeebuuza ekibuuzo why the rush nti mubeera mu papa ky'okuwa abantu bano abazizza emisango egya nnaggomala bail okubanga ate bava wabweru okubanga bawozesebwa emisango egiba gibasingisiddwa era ne Ssaabalamuzi
Owinyiddolo naye yayogera ku nsonga eno era nga gwe mulama gwe tugenda okuba nga ate tutunuulira kubanga n'ababaka ba Parliament nabo basibibwa ne baweebwa bail naye ate oluvannyuma ne baddamu ate ne bakwatibwa. Byonna tubirina olwaleero era nga abakugu mu nsonga eno bagenda kuba nga ate batubuulira endowooza zaabwe biki bye bagenda okuba nga bateesa ku mulamwa guno era tufunemu ndowooza n'ekyokuyiga ate awo wennyini nyini wengenda okuba nga ntandikira okwaniriza abagenyi betulina mu studios babuuze nate kuba tulaba then n'oluvannyuma tutandika programu yaffe mu bujjuvu. Ngenda kutandika n'omwami ono amaze ebbanga nga takiika mu ntuula za voltage era nga agenda kusooka abuuze kuba tulaba tulyoke ate tusale tudde ew'omukulu ate omulala. Tusanyusa okulaba ssebo. Nange neesiimye okunkyaza wano era kansooke nakuyomba sikyabwenkanya okunjwetekako tumaze emyaka n'ebisiibo okusinziira ku balabi abadde bamaani bakale saasobola kujja wano naye bwoba okolera Kampala Mande ng'erimu ne connotation ya curfew anange sometimes ebanzibuya kumanaginga show etandika ssaawa emu mpaka ssaawa 3. Nali nina every intention okujja ku show naye somehow nenfuna ebinkubakuba nemba nga sisobodde so njagala kwetonda eri abagoberezi baffe naye lunaku lumu kati wendi wano era nsanyukidde omulamwa guno kubanga olwaleero tubadde n'olukiiko lw'abannamawulire ku City House. Coincidentally tubadde ku issue emu naye tubadde ne ingredient nti bonna abagenda okwogera ku bail oba President Museveni oba MP batono nnyo oyinza n'okubanga ababyogerako tebabimanyi feka ffe tukwatiddwako ffe tujwetekeddwako emisango ffe tuweebase ku zirimandi era ffe tuyimiridde mu kooti emisango gyaffe ne gigobwa so tulina angwa gye tuleeta mu mboozi eno nsanyusa okuba nti gwe mulamwa gwolale tusanyukidde ddala okulabako ate mwami Mayanja kansooka enzira ate ebuuyi buno nala kyenyanirize omwami atudde ku mukono ogwa ddyo. Nange nateera nsanyusa nnyo okubalaba abatubuuliza mwenna abatulaba mwenna manyi abatubuuliza obubeera ku radio Sapienza obubeera ku radio bagamba nti abatuwuliriza naye abatulaba mwenna batulabako mu ggwanga Uganda ne bwebwe eggwanga tubaaniriza mukutu nate ne twebaza ne The Alternative kuba nti tebakoowa kutuyita kutangaza ku ggwanga biki ebigenda mu maaso n'okulaba butya abo tusobola okukkaanya n'oyo atakkanya naffe naye nga tusobola okwogera naye waba alina endowooza ennungi ezimba eggwanga. Bannakampala bafunye ku kakubo olunaku olwaleero abamanyi okukakozesa obulungi bajja kakozesa abali ku urban farming basobole tulwanirira kwejja mu bwavu nga tukozesa buli kimu kye tulina so abo basobola okukozesa enkuba etonnya olwaleero nebadde etonnya emabega at least mugikozese sparingly musobole okwejja mu bwavu yadde amazzi buno obudde ga bbeeyi olwokuba si ga bbeeyi nnyo olwokuba nti gavumenti yalwanako ogamba nti tujjewo abantu abakaaba amazzi nga tuli mu corona so no amazzi ne bagasala ebbeeyi ate ne gabeerawo gali available naye n'enkuba bwe beetonye oba oli awo Munnakampala nga oli wano nga olina cabbage bw'olima emboga z'olima ku lubalaza n'ebirala kozesa enkuba etonye okwejja mu bwavu so nja kwebaza Katonda bw'atu bw'akola ebintu bye era bayirawo leero mpise mu kibuga ky'obalaba leero sikeere ye okwagala okwata obudde mu emyala tegirimu mu kibuga egibooga ekibadde nga giboogera ebiseera waliwo effort ekoleddwako ku nankulu w'ekibuga Kampala okulaba nti emyala gigogolwa era amataba tegakyasobola kutwala abantu baffe Abannayuganda nga bwe twalako omukyala eyafiiridde Nakawa at least ebintu ebimu
ebigenze birongooka newankubadde mulimu ebisoomooza naye at least waliwo ebitereddeko nti abafuka ku nguudo kati gwe bali abali bavuddeko bayiri ku mulembe gwa Jennifer abalinya mu Pascal abalinya mu muddo naye abalinya mu Pascal abalinya mu muddo mwe bali kati omuntu omukulu wogirayo otandika ofuka kukunga buli omwalaba obeera omuntu okubeera tekola tusanyusa okulaba mwami yatusasulira omusaala nga Yesu Kristo yasasulira abono eyo tuveeyo ate tukomewo ku mulamwa gwe tugugulwa n'olwekyo ne bannayuganda agenda bakubiriza olunaku olwaleero muwulize nnyo President Museveni ng'ayogera ebintu byagenda okwogera oba oli awo gwe munnayuganda bikukwatako nnyo so teekayo nnyo obwongo osengejje biki byagenda okwogera tusanyusa okulaba ate mwami Kyagulanyi olwaleero nga bwe nkutegeezesa omulamwa tuli ku nsonga ate eya bail era nga munnayuganda gwe wenna abadde tamanyi bail kyeki tugenda kuba nga ate bena tubyogerako olwaleero era nga waliwo n'ebika bya bail munnange gwabadde tamanyi obadde omanyi bail emu naye wali ate ebika ebyenjawulo era nga mu kunoonyereza okutonotono kwe nakoze bail kwe kuba nti omuntu avunaanibwa omusango abadde mu poliisi ateereddwa era nga ono aba agenda kuba nga ava wabweru era nga aba asuubiza okuba nti agenda kuddanga mu kooti okuwoza okuwoza omusango gubeera ate gumuguddwako kwe kunoonyereza okutonotono kwe nakoze ku nsonga eno ya bail so gwe mulama gwe tulina olwaleero gwe tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo era nga munnange waliwo ebika ebyenjawulo so ngenda kusooka nzire ewa mwami Mayanja engeri ye gy'abadde nti abaddeko mikono gya poliisi oba abaddeko ne mu kooti ez'enjawulo ye ensonga eno ya bail agiwulira atya oba ate agitegeera atya kubanga yasibwako oba ate yabeerako mu kooti olwa activism bwe yalinga akola so awo wenyini wengenda omusabira ate ye abeeko kyatugamba ku bail eno mwami Mayanja. Bail oyagala tugyogereko ki mu constitution ya Uganda ebimu ku bikyasinze okubeera clear is the right to bail. Tetwandigyogeddeko okutuusa ono jjajja wa kuno aje contradicting them. So therefore nze njagala kwogera ku kigendererwa kya President Museveni contradicting bail because fena tukimanyi nti one si buli asaba bail nti agifuna. Bail teri automatic nga President Museveni wakola ki era yabuuziza nti lwaki ekitongole ekiramuzi kipapa ogaba bail. N'abadde wakubuuza kibuuzo kino at a later stage but I am forced to ask now. Naffe twagala kubuuza jjajja Tibahabulwa Yoweri Museveni nti ye lwaki ba criminal investigators ne ba state attorneys bapapiriza okusanctioninga files ezitamaliriza investigation because ezimu ku factors ezireetera obwetaavu bwa bail nakatandika ompa information obuuziza jjajja kati ate ze representative wa government on the side of the microphone mbadde nsaba tuwuliziganye mwami Kyagulanyi nti mwaba wa submission ye kyonna kyobadde ogenda okumubuuza osooka okiwandiike wansi so that bw'anaaba amalirizo ojja kusobola okuba nga abadde abuuza jjajja kati ate nze representative owa tugende maaso mwami Mayanja so nziremu ekyo mbadde njogera n'abagoberera Shane nti President bw'abuuza nti why the hurry for bail naffe twagala omubuuza why the hurry for sanctioning of uninvestigated cases. Should I reply? Ezimu ku nsonga lwaki omuntu afuna bail ezimu njagala ebigambo byange Robert olwaleero wetegereze nnyo enkozesa yabyo. Ezimu ku nsonga lwaki omuntu afuna bail ekibiri fundamental mu jurisprudence ya Uganda is the doctrine of presumption of innocence. Fe mu Uganda osobola okuteeberezebwa okuba muzizo omusango menye etteeka. However, tolina musango
paka okutuusa nga court mulimu akagambo ke bateekamu a credible court ekooti eyeesigika ng'ekusingisiza omusango siyinza kunyonyola lwaki twakikola bwe tutyo ng'ate mu francophone countries bo bagamba nti gwe tukusongamu goba gukusinze tulina okwewozaako okutukakasa nti togulina. Therefore ekitongole ekiramuzi bwe bakitwalira Mayanja Robert ku musango gwonna whether capital or a misdemeanor, the assumption is Mayanja Robert is innocent until proven. Therefore akyali entitled ku ddembe lye erimuweebwa chapter 4 and other relevant laws. Kakati naye olina eddembe lye erikuweebwa constitution n'amateeka amalala. Number 2 tukuteebereza naye ate ovunaanibwa. Akati ekitongole ekiramuzi kistrikinga balance tisinga oludda oluwaabi lwa gavumenti luba terunamaliriza kunoonyereza kwalwo tewaliwo nsonga lwaki omuntu ono yandibadde abeera mu kkomera kubanga amakomera gaffe mu Uganda tegalinaamu experience yaago kibonerezo n'okusibira obusibizi ku police station. By the way, police station yandibadde ne detention centers ezitalina jail experience naye detention centers zaffe zenkanankana n'amakomera kubanga wano toyambalirayo ngatto bambigere osula ku sementi omulumu okutaliko yadde akakeeka olya miiru emu ate eri dictated kawunga na bijanjalo bakayidde oba you see which is psychological torture enough. Naye bino bandibadde obigendamu ng'olina criminal liability. Now with the presumption of innocence omulamuzi kyava akuwa bail nga n'abanoonyereza bwe bakola ki ne banoonyereza. President Museveni tannatuwaayo keesi yadde n'emu with evidence because of bail this investigation was sabotaged. Soko simbe wakati mwami Mayanja ensonga y'omukulembeze w'eggwanga tetunabanga ate no embassy ya bail evudde ku president no kati tetunaba kubanga tutuuka ku kya mukulembeze w'eggwanga ku kiki yayogedde ku bail so mbadde mbuuziza nti gwe bail nga gwe abadde agenze mu kooti okumala ebbanga oba okuvunaanibwa okumala ebbanga. This is what I can say nti newankubadde nga eyo provision mweri mu mateeka gaffe bail si munyu nti buli maka gagulina. Bail ezimu ozifuna ku ze bayita stringent conditions ate kuba kukiriziganya na state. Ndowooza waliwo ku musango gumu gwokka gwe nali ndabyeko Uganda versus Michael Kabaziguruka nti DPP ne ba state attorneys bo ba withdrawing musango gwaliwa before his worship Yasin Nyanzi. Yaga nti fete tugenda kweyingira musango guno kuba guli mu kooti gye tutayinaako obuyinza military ki Yasin Nyanzi n'abagamba nti omulimu gwa kooti lwaki zibanzigule buli munnayuganda alina ensonga ey'okuusa n'amateeka alina kujja mu ki awo oba osimba kati nsooke mwami Kyaguba nti gwe bwe twogera ku bail munnayuganda yali etaaze okumanya gwe nga gwe oba okitegeera otya. Ekibuuzo ekirungi buli mumbuuza kiki engeri gyetegeeramu bail nga gwasomyeko ekintu kyonna kyoteeka mu kooti for example bakukutte n'ogenda ow'omulamuzi then omulamuzi n'agamba nti kino kyogenda okuteekayo as a collateral security ove mu kooti odde ewaka of remand. No, you can even remand it on bail, mind you. Remand is a co? Yes. You can even be remanded on bail. What is a remand? Remand or kati wala abantu bakutte ne babatate ne babazaayo. No, you cannot understand this not until you explain the clearly.
you can be remanded on bail. Otaddeyo bakugambye nti ogenda kusasula $2,000,000. That's the bail out. Ove mukomera ode waka. However, ogenda kuina emisango esatu. Wobera n'emisango esatu, or you can be even bailed out ku misango ebiri, omulala n'osigalayo on charges. You are bailed out information on 2 charges, then another you are remanded. No, you can sabatuuliziganye mwami Mayanja nti bwobosa msoko esibe wakati mwami Kyagulanyi nti bwobosa information tuwangane ekitiibwa nti oli asooka ayogere, then information egenda kujamu later on. Yes. Kati ze manya ajja kuwakana till tuiza nosulawo kwekyo naye nga that's how it is. Of course era agenda kuwa information. Oba inamu element ya law nze tesinzijako ndowooza yange ya element ya biology to make a science come true when I'm explaining the law which was married into the science part of it. Therefore, my science here erimuku engamba obanga olina omusango n'ogenda mu kooti ne basanga nga olina ofuna bail ne bajja apply nga tulina specialist mu bail application Shamim Malende, you can ask her. That was the second one, but the first one, Shamim Malende, he is a senior. Tugende maaso mwami Kyagulanyi. Yes. Kati ojja kubuuza specialist nti can you bail out ng'osasudde esente naye bw'oba olina omusango omulala bakuteeka ku remand nga bakyanoonyereza ku musango ogwo ye tomaze okusasula bail for 2 charges or for 2 counts oba for 1 count, then the second one ne bagamba nti omanyi being that obaddeyo neeno odizibwayo kwa remand not until okujjako nga bakusomedde 2 counts or the 3 wobanga tosobola ezikusomera tovaayo mukomera. So that's how I understand anything, any collateral security that you put in court okuva mu komera oba okuva kwa rimanda anywhere, if you are remanded for the first time nga toina musango mu life, you have another one that is also okuza kwa rimanda for the other charge, the other count. Mwami Mayanja abadde alina information awo wenyini ndo musabira ate ayingira in kirunjo wewaddeko obujulizi gwe wasoma biology. So bino bigenda kusumbwa omuntu tuwuliziganye mwami Kyagulanyi mbadde nsaba tuwuliziganye tuleka asooka akwe information then omureply mwami Mayanja mwami Kyagulanyi soko osimbe wakati. Yes, ogenda mu information omuntu ne bamuvunaana emisango 12 buli musango bagwentalinga era bagutreatinga independently. Kiki kyengezaako okutegeeza nti tebaso bail application mu count 1 is not a consideration in another count obango lina count 3 n'okweyongerayo. Therefore it is not right to say mbu omuntu asobola obeera ku bail remand, no, kubanga omusango guba gukulimandingisiza ebeera count yanjawulo era bagutreatinga total independent. Ekyokulabirako ekyamangu Segirinya ne Sewanyana bwe bafunye bail mu count ze baali babasomera bwe babadde bamaliriza ne setup ya court yakyuse nti magistrate mulala ye yazze n'abasomera fresh counts. Katono magistrate tosobola muga nti ate mweno count gye twakamala tubadde tufunye bail. Buli kikolebwa mu musango kyadimitingibwa kweyensonga eyogerwako muki, so tosobola kugamba mbu oli ku bail remand ku misango ebiri. Olina twogere ku musango gumu nti bw'ofuna bail ebeera bail, bw'oba oli ku remand obeera ku remand. Okay. Neyanzani for that information. Osobola okukikkiriza nti omuntu abeera guilty for 2 charges or for 2 counts? Now, if someone proves guilty, please nazo omusango gwa defilement 1 naye ate
n'omusango gwa madda nagwo those are two capital offenses. They are different and ingredients zako za njawulo. Now tosobola kungamba nti oli mukomera webana kugamba nti oli mukomera olw'omusango nti watta omuntu, that's murder. Naye nga ati kyogamba guli ogwogamba nti wa raping omukyala bagwerabire, you have two charges. Nze omulamuzi akugambye nti obanga watta omuntu now tugenda kweyimirira kubanga omulamuzi aze osabya bail application ng'oli mukomera, naye bakusibira emisango emeka? Ebiri. Kati gwe bakusibira kubanga eno kufayira endala yayita enatuuka wa DPP ne bakugamba nti tumusibye kubanga yali yatta omuntu, murder case. DPP ne baba nga bali mu kunoonyereza omuntu eyaraping omukyala, gwe kennyini naye ng'oli munda mukomera, bakulese mu kooti, omulamuzi ali mugamba nti okay tukuwe bail kubanga watta omuntu. Naye waliwo keesi eno endala ezze nti omanyi muganda wange obadde nga ku kibonerezo nti watta omuntu, naye waliwo fayiro endala egamba nti wa raping omukyala ku lunaku bwe luti, okkiriza oba nedda? Waddemba okukkiriza oba okukkiriza? Yes. So eno fayiro obanga bamaze okusanctioninga nti buli kimu kiwedde, ne bagamba gwe kennyini n'ogamba nti sikkiriza, omulamuzi alina right egamba nti omanyi basing on this case ey'okuraping omukyala, omwami ono asaana kuddizibwayo wa mu nkomyo. So that meaning you were temporarily released by court ku musango ogw'okutta murder, naye for the next charge tewaliwo mukisa gugenda kugamba nti mubadde muntadde olw'okuba nti natta omukyala. Kati how about this case? That's why you're arrested. Yes, you are still you can be rearrested if ngobadde ofulumye obadde okyali munda ne bakusomera that charge. From there even the charge sheet can be presented, bagamba you go back to jail. Okay, tweyanziza nnyo mwami Kyaguba. Ngenda kusooka nsaba ate producer atuplayingire ka video kasaabalamuzi Owinyi-Dollo ng'ate ayogera ku nsonga eno eya bail awamu n'omukulembeze w'eggwanga naye byeyogerako, then tukomewo ate twongere okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno yennyini. That the exercise of discretion must be judiciously done. A judicial officer does not wake up from the wrong side of the bed and deny bail to an applicant, or wake up from the right side of the bed and grant bail to all and sundry. In no time, we are now being told that bail is a right. Really? Somebody has killed a person and you see him walking here. This is a provocation, I can tell you. So I'm very ready to engage with the judiciary, but we're also going to take it up politically, to constitutionally, to see, because it is going to cause us a lot of problems. It's very dangerous. It's a very big provocation. The judges must be very careful. They are playing in a very dangerous area here, which we cannot accept. Life imprisonment. Life imprisonment. But you killed a person. You are not put in jail for life. The one you killed is not in jail. He is dead. So for us, it is an eye for an eye. Ateka video ndoza mukalabye bulungi nnyo ka video nno kano oba okwogera ku omukulembeze w'eggwanga wamu ne Ssaabalamuzi abantu bangi abavaayo okubanga ate bakwogerako era nga naffe twasobola okubanga tufuna munnamateeka amanyiddwa nga Aaron Kiiza naye n'ayogera ku nsonga eno yennyini nga tunabakomawo okukubaganya birowoozo. Ngenda kusooka nsabe producer anteereyo Counsel Aaron Kiiza tuwulire ate ye ensonga eno yagyogerako ki then ate tukomewo. Thank you very much. Ladies and gentlemen, fellow Ugandans, the remarks by the President of Uganda, Yoweri Museveni, on bail and scrapping it are unfortunate because for now they undermine judicial independence, they interfere with their decision making, they have to watch out in decision making,
whether to grant bail, they have to watch out what the president thinks. He has been on this for a while, but I think his drums are getting louder against bail. And we understand, of course, that the latest activity of the NRM caucus is the unfortunate proposal where luckily some members of parliament, many of them, of NRM refused his proposal, but in his typical way of cajoling them, coaxing them, and really manipulating them, he has gone ahead to give them an ultimatum of 2 weeks to change their positions. It will be very unfortunate if we once again have our constitution butchered at the altar of pleasing president's opinions, which he wants to substitute with the law of this land. Issue of bail should be left to the judiciary. If it is not, then that will be clearly interfering with judicial independence. Of course, bail is not an absolute entitlement, but everyone is entitled to apply for bail, and the court should determine the conditions. And that's the clarity I would want to make. But to suggest that the judiciary should not have the freedom to determine the conditions for bail is unnecessary and is undemocratic. The statement and the way it was given and the context was unfortunate because it seemed to rhyme with the president's consistent message to undermine judicial independence. But indeed, in law, the president has a role in the administration of justice, especially once people have been convicted, he can pardon them. And I think that's probably what the CJ meant by being an appellate court. But no, the appellate court in Uganda, the final appellate court is the Supreme Court. What the president does after that is not a judicial function, it's an executive function, it's an administrative function, and it comes under what they call prerogative or mercy. And those that Council Aaron Keys at naye omuwulidde bwe yabadde annyonnyola ku ky'okwogera ku ky'omukulembeze w'eggwanga kyeyogedde ku nsonga ate eno yennyini eya bail gye tuli mu kubaganyaako nate ebirowoozo naye nga tetunaba kweyongerayo nyongera okutegeeza gwe alina ekibuuzo kyonna ky'obuuza kiteekeyo ate mu comment section ku Facebook page yaffe munnange ojja kubanga ate oddibwamu butereevu naawe ate ensonga yo ebeere nga ennyonnyokwa bulungi kasooke tuwulire okuva ewa Mwami Mayanja ye okwogerako omukulembeze w'eggwanga awamu ne Ssaabalamuzi Owinyiddolo akwogerako ki era ki kyalowooza ku bigambo bino ate ebyayogeddwa. Mwami Mayanja. Nsanyukidde nnyo Chief Justice Owinyiddolo okuteeka ekigere ku ttaka n'asomesa President Museveni bye batasomesa mu nsiko. President Museveni tasaana kwogera naffe ku nfuga y'amateeka because ye kennyini kyakulabirako kibi. When there was a political misunderstanding eva mu kaluka ekinaana, his response was barbaric. Yagenda mu nsiko. He did not even attempt to go to court. Ngono baabu we Kyagulanyi bwe yagezezzaako. So tetusobola mwesigamako ku nsonga zaki ebino yabyogedde ng'atongoza eki monument ya bench one. Bantu batwogera ku nfuga y'amateeka erinnya si Museveni, erinnya liri bench one. President Museveni nze mbadde ndowooza nti yandisigadde eri mu magye, mu buyeekera, mu kukitta abantu, eyo talina gwavuganya. Mpuliddemu ng'atiisatiisa mbu ajja kweyambisa political means okwapiiringa eri bawanayinki. Museveni kino akikozesa nnyo kubanga one amanyi nti bannayuganda baabuwe oluvannyuma lw'emyaka 35 ebikulu tebabigoberera. So ine ensonga ya byabufuzi oba mateeka getulira okugoberera. Definitely nakuga nti ebyobufuzi biditamininga amateeka era singa onzikiriza okukola submission nga bwe nadde nkitegese. Ojja kwesanga nga President Museveni mu mboozi eno alina ensonga eri political gyakweka n'atuteerawo diversion. Museveni akimanyi nti si buli asaba bail agifuna. Era Museveni akimanyi nti waliyo bannayuganda abasabye bail ne bagifuna obukwakuliza obuzibu ennyo namba emu ye mumbe. Because ateeberezebwa okuba nti yazza emisango egya Nangomala n'akwatibwa n'atwalibwa mu kooti ekyali mu kunoonyereza.
bwe yeetamu okumuzunzanga mu kooti nga tewaliwo bitambula n'asaba bbeeyi bamugamba nti soka oleeta miliyoni 2 oziteeke wano, leeta ebyapa by'ettaka obiteeke wano, leeta pasipooti ndagamuntu ne kaadi ye ey'essomero byonna teeka wano. Naye tugenda kukkiriza okuva wano ogenda kusigala Kampala tosukka Wakiso. Kyandibadde kyamagezi totuuka na ku geeti ya kikomeramu ogenda kubeera. Naye omanyi kyekitegeeza kabaka w'abalwenzi olulu okumwawula ku basubjects be n'omusibira mu ggwanga eddala. Okitegedde. Number 2, n'omudisconnectinga ku family ye both nuclear and extended. Ebyo ebibonerezo byebyo byennyini ebibeera mu kkomera because mu kkomera bakwawula ku mukyala, bakwawula ku mikwano gyo n'abantu b'owangaaliramu ne bakuteeka mu bantu b'otategeera. Neera ensonga ya bbeeri yateekebwa ne mu ssemateeka. So mwami Museveni simanyi oba alowoozezza ku bukwakkulizo obukakali nandikuwulidde yamayiko kabaziguluka engeri gye yagifunamu. So President Museveni aleme kweyambisa emisango emitono naddala egy'obuli bw'enguzi n'ettemu. Ate ffe ettemu lya Museveni lyayo because Museveni complaininga ku ttemu general eri happening almost every day. Muno mu kibuga mu Kampala buli lunaku mufu omuntu nga tetusobola kunnyonnyola afudde atya. Abasinze okufa Mwami Mayanja yagedde kuba n'abazza emisango egya Nagumula kugeza Madda. Emisango egya Nagumula bassa omuntu oli bamusse naye ate onasse mu muwadde life imprisonment. President Museveni atulimba ekigenda okumalawo ettemu si kumma bateeberezebwa beyiro. Tusobola okukkiriziganya a conversation about causes ez'emisango egifaanagana ne Madda nga bwajja agimenye. Naye bwe tunaakuba tooki ey'enkaliriza ojja kusanga nti ne resisting change political administration naye ereese ebyo. Museveni bwe yali agoba Kayihura yagamba nti alina bakawuku. Museveni bwe twabadde twogera kufa kw'ono omusajja gwe bakuba amasasi ewandika yagamba nti bano baabadde bange. Therefore, when we are discussing these murder offences, tuleme kutunulira bintu biri simple mbu waki bano tubawa bail. Bail is not the root cause. The root cause is elsewhere. In fact, ffe olwaleero tugambye jjajja tibahabulwa. Anyway, tubadde era tumala biseera ng'afuuyirwa Kiggala Omulere kubanga ye tawabulwa. Nti ekizibu mu Uganda is the quality of criminal investigation. Singa ng'eggwanga tukkiriza tukube tooki mu nnoonyereza y'emisango. Awo nze ndowooza tujja kuba tutandise okujjanjaba obulwadde obunene. Naye bwe tudda mu kibozibozi kya Beiro nga ne Museveni ndowooza President Museveni awulira bubi ng'omulamuzi alina obuyinza kwani aba yeeyagala kwani aba abonaabona. So kyotegeeza judiciary yaffe tebalina buyinza. Of course constitution erina obuyinza bweba kubanga gavumenti etambulira ku masiga asatu. Parliament erina obuyinza bwayo ne Museveni yabukimadda. Luno juzi lwagenze n'abatimpula emiggo. Bakolera ku bunkenke era owulidde kanso era ng'agamba yabawadde ultimata mu weeks 2 mumpeke mumbo basekyo nkole kyentegeera. That is the style ya Museveni. Akati abantu babadde tannaba kulumbagana kimala abakozeeko emikolo naye tebannatuuka waabaagala be balamuzi balina obuyinza ate balina respect mu society. Museveni eyajja okutta n'okuzikiriza ekyo nakyayagala kibambula kakitwale lwansonga nti justification zize ne bwe tujjawo Beiro abatemu bajja kutemula bakiwulira ne bwe tujjawo Beiro abali b'enguzi bajja kugirya because Beiro si ye baleetera okubikola. Awo oba osimba kati Mwami Mayanja tusooke tuddeewa Mwami Kyaguba tuliwo mu ssemateeka bw'oba otunuulidde article number 23 clause 6 paragraph A eyogera ku bail. Wansi ngombuuza bw'oba otunuulidde oyagala kuba ebisowaano bwe batulina oyagala ku bail ng'egamba kiki nsomere Mwami Mayanja agenda kutusomera kubuulire nti article 23 yinoona egambye the person is entitled to apply to the court to be released on bail and the court may grant that person bail on such conditions as court consider reasonable.
good enough wetuli era nga tukuba tochi mu kwogera ku mukulembeze w'eggwanga. Maybe ogenze mu lulimi olw'Amerika oyinza okubuzaabuza naye olw'aba British betwasoma nga bakugambye nti May tukomewo. So n'olwekyo it's not a guarantee nti omuntu alina ofuna bail. Kituufu. However, you can apply for it. What nekkiriza oba nekola ki? Negaana. Njagala kusooka kugamba muganda wawe Museveni okujja okubeera omukulembeze wa Uganda is not by mistake or not by chance. It was by crime. No. Museveni was appointed by God to be a leader of this country. Wow. So, Mwami Mayanja leka tuleke Mwami Kyagulanyi we submission. President Museveni yajja kuzikiriza na kusanyawo nga Mwami Mayanja bw'akyogedde. I disagree with him. Kubanga is fighting so hard aba abazikiriza bannaabwe nga batemako emitwe babakuba amasasi entakera babatta enkya n'eggulu balwepinga abakyala ne babasobyako abo President Museveni bali mu kulwanyisa abagala ofuna beeri badde bataaya ate badde mubataaba. Mwami Mayanja submission yo yawedde. So Mwami Kyagulanyi kyekino omukulembeze kye yagambye nti an eye for an eye. Naliko wano olunaku lumu ne mbagamba omwami eyatta abakyala e Lubaga ekasubi amala omukozesa n'amwokya n'amusiba mu kifeera n'amukasuka wali. Yakkiriza bulungi nti ekyamazima nze ensaani nze natooyo yakkiriza kyogamba abo tebalina baabwe. So okkiriziganya n'ekyo Mwami Kyagulanyi okkiriziganya n'ekyo omukulembeze kye yagambye nti an eye for an eye. Ontwala speed yayogedde bingi bwe kutuuka kweyo point nange wenaaba nga point emaliza nayo nga bwe yabadde amaliza nayo. That's what I will say. Okay. If anyway President Museveni mu njogera ye abamu abatamutegeera bulungi mwomupakuka n'ebintu ye President Museveni akuwa guidance mu bintu ebimu ye byamanyi. That's why we have lawyers, we have justices, we have magistrates in Uganda. If he was working singly nze buli kimu nkyekolera nganze bano bonna baali badde tebatwana sezaamu wa musolo. No. President Museveni akugamba nti mu kyamateeka gonsinga what do you say? Nateekawo omulamuzi nateekawo justice ne deputy mwe mujje mugambe nti kubanga eggwanga tulifuga abantu basatu gwe nga executive gwe nga parliament legislature gwe nga judiciary mujje mwegatte wamu mumpe. Era omulamuzi mwennyini yagambye owunyidolo yagambye nti tulina kubanga tukolera wamu nga kitole zino bodies esatu naye ddi oli lwayingirira ewa munne. Of course gwe niwobanga oli mukutambuza akagaali mu kkubo olina omuntu womwetagira wetaaga either amateeka agakulagira okuvugira kweri ekkubo. That's omulamuzi wayingira. We are not looking at omulamuzi ge mateeka g'eggwanga. No, we are looking at amateeka g'eggwanga in broad, not omulamuzi nti omulamuzi kyovala batulina ne constitution. Yes. Eyogera ku nsonga eno eya innocence nti omuntu ali presumed innocent until proven guilty. Ekyo kirimu article. Omanyi bantu bameka abeegaana nga kituufu yakamala okutta wali omukyala yakamufumita ekyo nayeegaana nga yesinabeerayoko nayo eyo omugambyewa weewo omusemateeka wekiri nti is presumed innocent do you know until proven guilty or if that person pleads guilty. The word presumption means something else mukutta omuntu. Singa kuba nti nze nabadde nziba wali omugaati mu dduuka ne mujja ne munkwata ne muntwala ku poliisi nengamba nti ekyamazima saze muganda nsabye mugaati ogu naye ngaate naye nassa omuntu ogambe nti maybe we shall assume whether we either guilty or not nga nekisa kirina kiriku n'omusaayi. Really? Ogambe nti I wait not until you say that ekituufu nassa omuntu ng'ate oba oli mu kutambula nange nze gwatidde maama wange ompitako buli lunaku. What are we bringing? We are bringing mob justices which we don't want. That's the reason as to why President said clearly nti okumalawo byonna bino ebikolebwa ku bantu
abobwerere mubaleke munda nga polisi wekulogwayo gwokunoonyereza bwekizuulwa nti omuntu ono gwe batadde munda ng'avunaanibwa omusango gw'atazza kyekituukawo tugeze mwami Kyaguba tugeze omuntu bamusibye emyezi 6 nga bamuvunaana omusango gw'obutemu naye ng'omusango ogwo kizuuliddwa nti teyaguza banaasobola okuzzaawo ebbanga ogenda nga olwokuba nti bakuwa beeyi oli wabweru onoobanzira ebbanga lyonna tebatutambula nange ekibonerezo ekyo kiyinza okweyongeramu olw'ensonga nti obadde olwedde oli bweru omuntu yenna ng'omanyi nti wazza omusango ng'ate oguziza ebyaddala ne bakuteeka munda bwe toli okay w'ogamba nti nga bamaze okuprovinga nti waguza kale ganirayo ogambe nti nedda ssebo nze manyi saza musango naye mubadde munsibira bwerere kati munsibire eddala ganirayo cause gy'obadde obadde onyumirwa bakutadde ogende waka ate ng'ogamba okay kati anti mubadde munsibira bwerere kati munsasule if that's what the law says that's what you do naye ffe tukugamba nti woba omanyi kubanga bantu bangi tebagala kukkiriza nti yazo by the way very few bana bagamba nti olwokuba nti olwisizaawo kooti oyogedde mangu nti waza omusango tukusibyeyo emyaka 5 ekibonerezo kyo kikendeze yes that's what we are not looking onto that for us we are saying omuntu yenna ng'omanyi nti ekyamazima obadde ng'oli mukozi wa bikolobero bw'ebityo those capital offenses tosaana kufuna bail. That's what the president is saying. Nga bamaze okukakasa naye kati wano bakyali mu kunoonyereza poliisi ekyali mu kunoonyereza. Are we arresting everyone in this country? Is everybody in jail? 127 people were arrested, suspected of have committed the Kawesa murder from 5 districts of Uganda. Can one person plan a murder? Just can one person? Yes. How many people committed murder according to biology classes? 2. Okay. Yes. I am talking about 127 picked from 5 districts. From different districts of Uganda. No. Someone aline mundu ezimukuuma 8 omuntu omusobola okuplanning ogenda okumutta. How did 27 people overthrow government? Awo tubatusimba kati awo nyine wengendo kubasaba okusimba kati mwami Kyaguba amu ne mwami Mayanja mwami Kyaguba mbadde nsaba osimbe wakati wenyini the voltage program gyoli mukulaba ate debate munange kutte wansi ne waggulu tugenda sooka ate tuwummulemu katono nnyo tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kubanga ate twongera okutaanya ku nsonga naye nyini ate temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya kovidi yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 006 ne 0783 821 918.
Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojamufuna. Embaga ketuke. Bino bitu yasenga na ojabba funa. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macha baga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nyo mukumbulamu ate the voltage program joli mukulaba tuchagenderera maaso mpaka sawa 3 ezekiro era nga nkutegeeza nti gwalina ekibuuzo kyonna ky'obuuza ku nsonga eno genda kuterevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda kiteekeyo nate nja kubanga ate nkuddamu nze kennyini kamwakoogera nja kubanga nkuddamu ku kibuuzo kyonna abeera obuuziza mu ssaawa yaffe nno ey'okubiri gwe wena ayagala okubanga okuba essimu studio lines MTN 0789017145 0789017145 oba Airtel eri 0759132310 0759132310 is the number za studios osobola okubanga ate okubako obuuze ekibuuzo kyo abakulu betulina mu studios ate babeerenga naawe bakuddamu tukyagenda mu maaso omulamwa twogera ku nsonga ya bail era nga discussion nga bw'obadde ojulidde mu ssaawa esoose ebadde kutte wansi ne waggulu wakati wa mwami Mayanja Robert Independent Mind talina kibiina mwagwa naye ng'ate muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change wamu n'omwami Kyaguba Robert Katongole ono nate ava mu kibiina ekya NRM bonna bongera okubanga ate battanya ku nsonga ya bail okusinziira ku biki bye bamanyira okusinziira ku biki omukulembeze w'eggwanga byayogera ate bwe baali ku mukolo ogw'okujjukira Chief Justice yasookera ddala omwami omugenzi Benedicto Kiwanuka era nga ku mukolo ogwo kwennyini omukulembeze w'eggwanga kwe yayogerera ku nsonga ya bail era nga yeebuuza nti lwaki babeera nga ate bapapa era bwe yali ng'ayogerera mu kwogera kwe mu bimu ku byayogerako kuba nti bo ye nga ye ensonga agenda kulaba nga bagihandolinga politically era byonna ebyo ate bitugenda maaso n'okuba nga tukubaganyako ebirowoozo lwaleero tugenda mu kuwummulamu ate mbadde njagala nsooka enzireko ewa mwami Kyaguba katono nnyo asooka amalirizeeyo ensonga emu ate tulyoke tusale ate tudde ewa mwami Mayanja Robert mwami Kyaguba ate tukomyewo ewo obadde okyalina ensonga gy'owumbawumba then tusooke tudde ate ewa mwami Mayanja. Yes, mbadde mbagamba nti abantu bwe batetubeetaaga eggwanga okulaakulana to attend that development tulina okubeeramu n'abalamuzi bwalawyers abo baga amateeka musingi ky'eggwanga kwe litambulira bwe batebaliiwo gwe omu bwo tosobola kuba nti eggwanga olitambuza bw'omukyovu olaba noono eyaggyeko bamwita Domboya ye yasoose kwekwata abadde omulamuzi w'ono yaliwa ne bakkaanya mu bintu by'amateeka kuba yamanyi byakulwana
ekyo oba okikoze naabo yagambye nti yasooka kureleasinga political prisoners era bonna basooka kwebuuza kw'ono omulamuzi naffe wantugamba abalamuzi tubeetaaga because be bakola the other arm efuge one of the arms ezifuga eggwanga tubakozesa wen era tutya era di executive reyingira mu judiciary lwe bagamba nti kati tutule balina okola entambiro y'ebintu bisatu byonna nga bonna mwebali webanga oyagala eggwanga libeere ne ssente litambuze ssente parliament ogyetaaga kubanga be bagamba nti omanyi twetaaga okubaga amateeka kooti kwekolera oba abalamuzi kubakola ki kubatambuliza ensi naawe gwe omukulembeze omanya nti bano webagenda wano babanga balina amateeka gebalabye agasobola okutambuza society mulimu abalalu mulimu abalema mulimu abakadde mulimu abavubuka abatamanyi kye baagala mulimu ababanywenja mulimu n'abavubuka abamanyi kye baagala abeezuula ng'obudde bukyali mwenna babakolera amateeka ng'ate mwenna gabafevalinga oba oli mulwadde waki oba oli mulwadde wa muntu oba oli mutabufu waki mwenna amateeka gakola eggwanga gabafevalinga basing ku balamuzi naawe abali mu judiciary kati gwe omukulembeze kubanga gwe komanda wa bonna n'ogamba nti oke lino etteeka liri muleese abantu bange obutanyigire era obutanyigirizibwa nnyo lisaanibwa liteebwe mu nkola oba nedda that's why omulamuzi yagambye president is the final man mu mateeka ag'eggwanga why niyo mbanga mubaza amateeka agammwe mu kooti oluvaayo nga mugenda mu parliament ng'egayisa president Museveni ye final kubanga yagamba no lyetaaga okusooka okwetegereza oli kyabadde agamba nti yasoma mateeka but ayina tiimu ey'aba lawyers within mu state house abamubuulira nti his excellence neteeka woba oli interpreti nze nasoma noono omulamuzi naye yeetaaga naye ensuubira tumubuuze ne babuuza omulamuzi oyo kubanga ye chief justice owaayo eteeka kana akagambo li kabadde muwadde mutegeeza ki someone will be left aside singa kino kibadde bwekiti mubadde muwangaza ategeeza ki president Museveni awo naye agenda okusaininga nga naye bamaze omubuulira etteeka eno kyeritegeeza katusooke tudde ate wa mwami Mayanja amasiga gano asatu gonna getengeredde era getengereradde era gakola di decision nga tubeera mu Uganda ekibuzo mukibuuliza naye mwabeera sembyeyo okugamba nti olusembyeyo juzi nga executive erina kyeyagala mu parliament kibooko yanyooka tegedde tukyalina abatambula nga bawenyegera mwami Kyago bagenze n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga ye final nze abeera wano of course Kyago banze namusonyiye dda wano agambye nti y'omu ku bavubuka aboogera bye batamanyi nedda muko nedda tositogedde banayi okujja kuga mugamba olwaleero mwami Kyaguba nsaba tuwuliziganye mwami Mayanja nsaba ompulirizeeko mwami Kyaguba sooka osimbe wakati mwami Mayanja badde nsaba ompulirizeeko nsaba tuwe submissions zaffe nga buli omu awa munne ekitiibwa amusobe enough byenjogedde mbijjukira ekyo sikyogeddeeko era bw'abaali mukumpanda ebigambo mu kamwa nga sibyogedde aretrieving his words mwami Kyaguba tugambe nti Uganda mulimu abalema naye tebalimu mulimu abavubuka abatamanyi kye baagala tebalimu abalimenjaganga mwami Kyaguba nsaba tuwuliziganye mwami Mayanja nsaba we submission yo kubanga sigambyeko nti simanyi kyenjogera nedda mwami Mayanja tugonjole ensonga eno ate tugende mu maaso bayizo in confession agambye yategeranye ebya biology so what is that olwaleero coincidently debate eno ekutte nnyo ku byamateeka nsabye tuwuliziganye tusobe tulinda amateeka gava mu Lulatini ne gagenda ngenda kusaba producer soke tuwumulemu katonaabakakkane then tukomewo tugendere ddala ate mu maaso so we have two Latin words
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukomyewo ate amutisonyi wamu kwa kakabaddewo tushagana maaso ne voltage program gyoli mu kulaba era nga Mwami Mayanja abadde agenda kubanga yeetondera Omwami Kyaguba ku bigambo byayogedde then ate tuke tugende maaso ne debate ya njagala kwogera kulaga ekintu ekirala Mwami Kyaguba kye yatadde ku mpewo naye nga si kituufu nakyogeddeko nga tuli off air. Mwami Kyaguba yakoze presumption ti omuntu baba bamuvunaana emisango ena gyonna bagikola ki bagikwata wamu kipooli. Procedure ya court bwoba ine misango ena o taking a independent plea buli musango. However Kyaguba njagala otegeere bino ti waliyo emisango egifaanagana mu mpulikika naye nga gyawula ingredients ze basinziirako gisanga kanko kyokulabirako tibasobola okuvunaana treason high court, concealment of treason magistrates court. Hakati osobola taking a plea mu magistrates court ku concealment of treason naye mu magistrates court kankole submission kujja kolero ngoyagala kunyumya wekka ebigambo byoyogera binotinze nsaba tuwuliziganye Mwami Mayanja nsaba tuwuliziganye ate buli obudde bwange Mwami Mayanja ebigambo byayogera nkugambye sigambye nti osobola ogenda mu kooti ne bakusayira emisango gyonna mu kooti emu ekyo sikyogedde nga bwali is purporting those words to me. I not say that wayogedde bailo kulimani Mwami Mayanja mbadde nsaba otani wayogedde oyogera bailo kulimani yes omulabi wa Shenu wamuwadde ekifaananyi ekitaliyo no obeera na bailo ku musango gumu bw'oba oyina emisango emirala ate nagyo bagitwitinga bulala byobadooza mu musango A tebirina kakwate ku mpoza y'omusango B ye statement ye assertion gye mbadde njagala okukola ki ekyokubiri Mwami Kyaguba bwe mbadde nkuwuliriza olabisenga alowoozesa abantu nti omuntu we bamuwa bailo nga kaweddemu ng'agenda kati nange ngenda kwogera nga lawyer ngenda kukozesa lulimi lwa bannamateeka nti bail is not an acquittal. It is not immunity against criminal liability. It is a temporary relief. Ewewa oba obutaweebwa okusinziira ku prerogative ez'omulamuzi. Ntegerekese. Therefore, si kyabwekanya gamba nti omuntu yatamamawo bamutadde kati ali ku kyala ayinaayina. Let me also assure you nti application for bail ku capital offense eina ne mandatory time gyolina okubeera ku limandi nga tonna qualifyinga kola ki kusaba ennaku 18 mwezi bw'oba tonna bazeebaka ku limandi tosobola kufuna bail ku capital offense. Akati njagala ngende ku nsonga gye tubaddeko nti President Museveni bino byonna byayogedde in fact anyumidde agenda nti kati kino tugenda kihandolinga politically kitegeeza nti the gist of this conversation, this debate is not legal. It is political. President Museveni byonna byayagala mu mboozi eno si byamateeka. In fact, constitution terina kizibu. Golo gyayagala oteeba ya byabufuzi. Ffe tugamba nti ebyobufuzi ebirungi byandibadde birungamizibwa ssemateeka. Because ssemateeka eno bw'ogitunuulira togendayo kufuna byonna olina woofuna waliwo wotakola ki wotaweebwa. President Museveni afuuse kiri mukyala we kye yatugamba kyesaagala agendako kati nti ayagala byonna buli kiri mu Uganda akola ki ye ku bitaala tayagalako stop ayagala bwatuuka ku bitaala ng'ayitawo obuyisi bwatuuka ne ku birala nga because it is clear mu constitution nti bail si must si buli muntu nti agifuna. However, debate yennyini President Museveni gyayagala tuleme kuteekako mwoyo atugamba nti bail yensonga lwaki abantu bazza emisango. No, bail eri makati mu kuzza emisango eno emisango gye gitandikira okuddizibwa emisango tebagiddiza mu kooti bail bagijja mu kooti
abali benguzi tebali anguzirwa kuba nti waliwo bail. Number 2, tulabyeko abantu ababadde ku bail ne bajja ne basingisibwa ebisango era ne bakola obusibe. Therefore, Museveni waba akaluubiriddwa olw'obumenyi bw'amateeka therefore emisango mingi of capital nature, especially murder, rape, name it. Nze ngamba nti Museveni kyalina okutugamba ekiri ekyamazima is the quality of criminal investigation. Abasirikale abanoonyereza emisango bali motivated kyenkana ki? Omusajja yabye biliyoni 11 abadde permanent secretary Kazinda. Naye omusirikale anoonyereza Kazinda afuna sente. Psychologically, how is he motivated to okunoonyereza Kazinda yonna gye yayita asobole omuleeta to book? 3, omulamuzi agenda okukozesa Kazinda ayimiridde ku fortress yenkana etya both morally and materially okusobola okukwata omusajja ono amusesemye ebyaffe. These are the most important, most pertinent debate President Museveni just suffocating ng'ayogera bingi because he has a gullible public. Excellent. Waliwo mpulidde Nganange Kyaguba ali excited ku disclaimer ya Chief Justice Jagament. However, President ye fine. Ne kanso Aaron yakyogedde ko nyo omukulembeze w'eggwanga wayingiramu. Naye era President naye alina procedure zalina okufollowinga strictly okuderivinga those powers. For instance, onakyogedde bulungi nti mukola amateeka. For instance, if there is a bill in parliament, bwejja mu parliament nekubaganyizibwako ebirowoozo, bweyisibwa abagiwa president aje asending etu. Naye waliwo etteeka nti singa president bamutwalira etteeka mu bbanga bw'eriti bw'aba tayogedde, tasayininze, talyemulugunyizaako, tanotifayinze parliament ku bizibu byasanze mu tteeka lino liyita. Ntegerekese. Bw'aba lyemulugunyako era alina ennaku z'alina okikoleramu mu buwandiike. However, singa bamutwalira etteeka emirundi 2, 3, okiwulira? Ng'aligoba. Era waliwo procedure endala egobererwa. Okitegedde. So, while he has a role to play, is not absolute. Executive prerogative of mercy. Because winyi dolaga nti tubawozesa ne tubasalira ebibonerezo. Naye era waliyo omwagaanyi ogw'okwapiringa wa president n'akola ki? Nakusonyiwa. Ayingirawo. There is also procedure. President akera bukezi nkya n'agamba nti kiweetereyo ky'abantu 10 musonyi yenno. Waliwo council first of all nominatinga abagenda okufuna presidential pardon. Bino Kyaguba tobitegeera kubanga tosibwanga. Mbadde mukomera nendaba abaplayinga for pre-bargain. Pre-bargain era naye egwa mu kategori yaki ya prerogative of mercy. Nti bw'okkiriza omusango mfuti okumala ebiseera bya kooti tuwoze tulwane bw'obanga ddala omanyi omusango waguzza vaayo ogaba naye omusango naguzza naye mumpa ekibonerezo ki samusami ne interest of time. Engeri gy'olowoozebwako tefaanagana n'ono akungubidde yatta n'obujulizi bwonna busonga ku ye naye yakyagamba nze ndi innocent. Executive eyingira ddi mu judiciary oba judiciary eyingira ddi mu parliament because gana amasiga asatu nzikiriza galina okuba nga judiciary. Okay, omukago guli bwe guti nti 95% business ya parliament generating executive bills eziteesebwako mu parliament zireetebwa executive. In fact, ndowooza twakoma okufuna a successful independent members bill parliament yali yakumeka ya mukaaga John Kennedy Chams nani omula ziringa 2. So by large and far bills zonna ezifuusa amateeka mu parliament zireetebwa executive. Now amateeka gonna agakolebwa parliament ate galungamizibwa judiciary. So there is that interrelation. Okiwulira? Naye ennaku zino tulaba nga executive efunye excesses bwereeta bill edictatinga nangeri ki gye ziba ziteesebwako. Kino olwedde walabe yayawuddeko kokasi naga nze ndowooza bwe nti
ne bamugamba toli mutuufu nagamba wadde ennaku 14 in a democratic environment that is not the way to go. President naye alina okuwuliriza argument z'abo abatakkaanya na ndowooza ye ate tobawa ultimatum. Ababaka ba parliament baweebwa bail baba bakafuluma ababaka ba parliament ne bazibwa bakwatibwa sinenya kubawa bail ate ne bakwatibwa ku misango emirala ne batwalibwa ku limaani. Wabula kyennenye era kyekiri kye natandise nakyo nti it is the same police force eyatandika okunoonyereza ku babaka bano ababiri silently. Investigation zaayo zibaluzinga ku conclusion nti bano basaana kukwata because I want to assume nti balina scope y'abantu be banoonyerezaako nga bangi. Therefore ne bajja nga basunsula ne baconcluding nti bano ababiri balina okukwatibwa. Naye bino tubyogera lowooza ku bigambo by'otafire birowoozeeko. Kakati bwe babakutte be balina ebitabo by'amateeka they preferred specific cases against these MPs. Bwe baba nga balinayo emirala 150 ng'abantu bano bali mu kooti bali balina obasomera emisango egyo gyonna at once. Kakati okuleeta emisango gye mwerondedde ne mugivunaana abantu gikyanoonyerezebwako by the way because they are saying Muhammad Segirinya, Alan Sewanyana and the others still at large. The implication is investigation is still ongoing in order to bring even the others still at large on book. Bali mu kooti omulundi ogwasooka bali balina okubradde bwabwe bwe basafaringa naye bali tebawenyera yadde obuvune naye ate bwe bakomawo mu kooti omulundi guno gwe bakomezeddwawo bagenza okudda nga bawenyera. That is the point I'm trying to drive at. There is investigation. We need another show to discuss criminal investigation in Uganda. In relationship, neno respect of human dignity, protection from inhuman treatment. Article 24. Mwami olanya kyabadde agamba nti n'omubaka wa parliament by virtue nti is a honorable. Tiyandikwatiddwa enetakataka police officer. Wakitegedde? Procedures weziri bano banga ba opposition. Bandi serving the lead of opposition. Ne chief whip. Ne babaleta ne babakwata with decorum. Nekyembadde ngamba kyekino nti okukwata ababaka ne mubavunaana omusango ebinesi ne bafuna bail ne muddamu ne mubavumbagatira ne muleeta C2 ne K. It is a political game aimed at traumatizing the population. Nsaba producers okulaga bamayanja tolatukwata Alan Sewanyana ate gwe gwani. Nsaba producers at playing the council Aaron Kiza we abadde ayogera ku nsonga eno y'ababaka ba parliament then tukomewo ate tugendere ddala mu maaso. This connects very directly with the ordeal and predicament that Sewanyana and Segirinya, the honorable members of parliament for Machinde and Kawempe respectively, are enduring. Their very arrest was unfortunate for the killings in Masaka because evidently there is no correlation between their political activism, regardless of whether you agree with it or not, with the killings in Masaka. But even if that were the case, I think the illegal detention, the harassment, the re-arrest after receiving bail from courts and liberty, and the concomitant torture are completely and absolutely uncalled for. That's not what the law provides for. Our law provides for a fair trial, a speedy trial, dignified treatment of citizens, including suspects. So we think that is very unfortunate. We think that the legal institutions should be left to play their role, and politicians should keep off the lane of judicial work and let judicial officers decide bail, whether it's for Segirinya or for someone that the NRM would want to have bail. Council Aaron Kiza ate mumuwulidde bulungi nnyo ng'ayongera okutanya ku nsonga y'ababaka aba parliament abakwatibwa. Mwami Mayanja ngenda kusooka nkusaba osimbe wakati tusooke tuddeko ate ew'omwami Kyaguba Robert
Katongole tuli ku nsonga eno yennyini ya bail ng'ate bwe tutunuulira n'okukwatibwa kw'ababaka bano aba parliament Honorable Alan Sewanyana ne Honorable Segirinya kuba nti baali baweereddwa bail ate mu bbanga mu ddakiika ntono nnyo nga baakafuluma ate ne baddamu ne bakwatibwa. Kati omusango guliwo kubanga bazzeemu n'abakwata ezitibali nga balina omusango tekiina buzibu. Wabanga omuntu yazza omusango omanyi mu Uganda we wali omuntu akuliriza MP na Munagani ng'omanyi you have problems, you have cases to answer. Oyagala bakutwale nga kabaka nga you've committed atrocities to Uganda. Engeri gye baali badde bakwatibwamu ng'ababaka ba parliament. Ani amanyi nti muntu ki gwe bateekawo nti alina okwata omubaka wa parliament? They are all people like us, like me. They are all people. So, wabanga yazo omusango is like me. Asobola okugenda anywhere. Bamusobola n'omuteeka wansi mu kabangalifu. Okubeera ne MP tekitegeetaaga kubeera na mpisa mbi mu public. No, who told you that? Where is the MP? Kwatibwa gye bakwatibwamu si kuti oba oladde engeri gye bakwatibwamu. Bwe babaga amateeka. Tewali obujulizi nti bano bazizza omusango, they are suspects. Mwami Mayanja. Okufuna suspect obeera bakutebeza tozza musango. Omusango ekigambo musango ekiri. Naye nga kuliko n'ekigambo ateeberezebwa. Kisuubira gwe bw'otamiza oluganda lwe bwe lutambula. Muno tekirimu presumption of innocence. So, kiri obanga gwe 28. Tosuubira nti bagenda kutambuliza mu nnyonyi olw'okubanga oli MP nga olina emisango gy'olina okwansalinga. No. Weeyise nga MP nga honorable bw'alina okweyisa. Bwe weeyisa nga honorable bw'alina okweyisa, then buli omu agenda kutweetinga as a honorable. Era bakutwalira like honorable bw'alina okubeera. So tetulina basirikale baffe be twatendeka nti mugenda okwatanga ki? Mugenda okwatanga abapoliisi abazize emisango. Olaba musirikale akwata musirikale munne naye nga they trained together naye because nti yetaagisa agenda answering some charges emisango giyaza okubeera n'omusango tolowooza nti bagenda kutwala as a king or a queen. Engeri gye bayisiddwamu era ne musemateeka mu ekiri. Bameka be twakalaba nga bayisa bwe batyo. Yes. So it's the way to go. Oyasose nti tolina kutulugunyizibwa yabituuza misango tebagenda kukwata. By the way, omuganda empridalament ngagamba bamutwala mu mukomera oba ogenda mu kadukulu ka polisi bakujjamu engatto eri tugenze mu makaago ate obalaba obwingira mu makaago at times you remove your shoes. Omusibe talina ddembe lya buntu. Engaki olina kubanga bakuwa emmere free mukomera. Yes. Bakuwe mmere mukomera free. Oli yabadde agamba nti bakuwa ebijanjaalo. Yes. Why do you dictate emmere gy'ogenda okulya ng'oli ku poliisi oba oli mukomera? Why do you dictate? Go wagirima. Gye wayagala okulya ewammwe wagirekayo noza emisango so come and eat like ngenda kusooka nsabe mwami Mayanja asooka tusomere mu ssemateeka simba wakati mwami Kyaguba. This is information from me the moderator. Ngenda saba mwami Mayanja asooka tusomere mu ssemateeka article 24 because yogera ku freedom of torture na byonna ebigendera ku mwami Mayanja tusomereko mu article 24. Respect for human dignity and protection for inhuman treatment. No person shall be subjected to any form of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Okay. Kuba bakatoge tuli ku nsonga y'ababaka ba parliament bwe bali mu kooti omulundi ogwasooka bajjanga batambula bulungi ng'era tebawenyeramu yadde naye ate bwe bakomawo ku mulundi guno ogwokubiri nga bazzeemu bakwata ate abagenza okudda nga bawenyerera nga balagira ddala nti embeera yaabwe si nnungi. Okuwenyera bintu bingi ebisobola okuleeta nobanga you are paralyzed because of standing, nobanga you paralyzed because of wobadde osula osobola okutandika okuwenyera. It's not nti by the way obuvune bwokasi bwe buleeta okuwenyera ku muntu obuvune bwetegeeza nti exterior zezikuhappens or foreign thing nti ekutuuseeko totandika okuwenyera even your internal body can cause that nti oyimiridde nnyo abantu n'olwawo
oli yali akwata mu lubuto yagamba ayina pressure ne ulcers ate wobanga oli eri mukomera bakuwa akawunga n'ebijanja for people abalina ebijanjalo bibayisa so oba oliawo kye baali badde basaba kubaweerezangako okuva ewaabwe emmere nti bandeetereko omuceere n'ennyama maybe babeere so special. That's what we want them to be treated. Toli mukubalatira mu nsonga eno. No, we want those people to be treated as kings and queens of the country. Yes. If that's what we want, then we can do that. We look at people, buli omunga. Anyway, 14 days wezigwa akunga president anakusaninga etteka nga era sirise baliza nti oliyita buyisi. No, it has never happened in this country. It doesn't mean that if it hasn't happened, it is not the right thing. Actually, it's not like that. Show it to me. It's not 14 days. I said there is a specific period of time that the president must. It's about 60 days. A president in any country, it is returned back at parliament, and then they ask the minister concerned, the prime minister, the minister for presidency, why? Then those people have to answer. If they fail to answer that, then there is a problem. That's when the speaker dictates with the chief justice of the country. Not President Igambati or Okwansirise tekanga sal tegera then mugende mugambe tekalise. Who declares that? Ekyo tekiriwo even niwo mugenze mu America. So muganda wange nsubira n'abatulaba mwenna abagala okutegeera ekintu ekituufu okugamba nti tewasoma amateeka tekikujjaako okutegeera what you mean kubanga singa nze nvugira one way every day kuba sasoma amateeka. You get? So there are things that you understand nomanya nti kino ekyamazima kikoleddwa bwe kiti kubanga etteeka litegeerekeka. Abannayuganda abagala ensi yaabwe oli agambye lwaki ono asobola okugenda n'anonyeza kazinda yaba 14 billion and above police amunoonyerezaako afuna million meka. That is not the case. The case in this is that you have a job, you a patriotic Ugandan, you signed an agreement that you want to work for your country with or without supervision. You there, you work for the nation. President Lumumba bagambako, have you seen me seeking for leave? Every day I'm on duty. If President Museveni has ever been on duty every day, then kati buracho chiletamu no gamba nti anonyereza ku kazinda eyaba a billion afuna sente meka. That's not the question in this. Ababaka ba parliament. Are you patriotic? Ababaka ba parliament bekandaze ne bafuluma. Abali kulunde oluvuganya government bekandaze ne bafuluma. Ebamanye byabo. Parliament ngabali kusonga yemu. Let them do. Is that the dressing code of a member of parliament? Na yes, speaker of parliament na yayogedde ku nsonga eno yennyini. That's stupid. That's not the dressing code of member. By the general yangekizibu. Okwekandaka ne mfuma, that's okay. But is that the dressing code of a member of parliament? Ne speaker of parliament yajivumirira. Yajambadde. Yajivumirira. So those who guys sagala kubogerako because I don't know these are members of parliament. Mwami Kyagulanyi bano balina abantu bakiikirira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. They are not alonda mufaanana. Era banga babalonda bwe bati, that's okay. Let them go with them. Okwekandanga n'ofuma n'otula ku lubalaza because you capturing the attention of banamawulire. Oli mukunta esanze. Leader of opposition. I thought it would have been so prudent enough to say, okay, do you know what? His Excellency, as the judiciary, as legislature now, let us come in harmony with the executive to learn how schools are going to be reopened. Mwemulia omusiruwala mugamba tufulumye parliament tuze wabweru. Leader of opposition yayogedde ku nsonga still nagamba ffe waneno omwami omwami Mathias Mpuuga nagamba ffe wano ababaka bannaffe bali eri basibiddwa naye ffe tuli wano government business okwambala obujozi nemwenanika obujozi muda wabweru ku balcony. Honorable Ssemujju n'asaba speaker
olutuulo olwo ate lubeere nga lususpending katulabanga mulimu emitwe gitegeera kubanga bano bakozeemu ebintu ebitali bya butegeevu mu parliament. You suspend a sitting. That's understandable because muli provoking people abali around those who are Guineans who understand what they had come to do. Speaker yayogeddeko n'agamba nti ababaka bange babanga bakwatibwa nange neetagambeere nga ntegeezebwako kubanga etteeka bwe ligamba. Kankubuulire buli muntu yenna kyayogera buli muntu alina endowooza ye in this country buli omu by the worldwide buli omu ali entitled ku ndowooza ye era ebigambo by'oyogera biva mu ggwe tewali abikuteekamu. Kati speaker naye bwe batyo bamuzaala era tewali amuteekako mutwe singa bamutaddeko omutwe gwa President Museveni n'endowooza oba oli awo yabadde ategeera nti nsuubira wano njogedde ekizibu ekikyamu ekyalibadde ekituufu kyeki ng'omuntu yeetaaga omuntu eyali emmere n'ategeera oba yayonka bulungi ku maama w'amata ne gamunogaana mu mugongo tosobola kwogera ababaka bange baali badde babakwata nga bandeetedesa twaba basamoni mu kusooka people bo bennyini ne beetwala ku police. We agree and we accepted. Nebugamba yes, which is okay. Kubanga omuntu speaker yali ategeezeddwako ku kukwatibwa kw'ababaka bano right now omuntu obanga okyali within the premises of court nga ate waliwo omusango bazune kyenjogedde mu kusooka nti baalaba nti waliwo omusango omulala DPP gwe yali ngaakolako fayiro ne bagireeta ku court then so they instead of okugenda people are issued a warrant of arrest and people get lost. Tulina musajja yali gundi Wemayuge yali LC5 Wemayuge since 2005 up to now yabula bachamunonya. Whom are you going to put into costs of looking for someone suspecting abuze? The person is still there, and so being that you are a suspect, we are looking for you. It is high time. Only when you magala okunga manti mulina maba sirikale bemagala bagende bakwata abantu abo. Who are those ones bematre nga bagenda okwata ababaka ba parliament if they have cases to answer? No, everyone in this country is equal. You are treated like a criminal. Like tewali muntu agenda kuteekamu ssente one kugenda kunoonyereza ababaka ba parliament gye bali. Wobanga omulabye tetwagala kuddamu amundabiddeko mu ngambire nti tumunoonya issuing a warrant of arrest. No, we don't have people who are going to look for you. Tetubalina. You are there, you've been arrested there and then you are taken. Era wonomaliza tebakubuuza you come back to court. So mwe abekandagamu ne bafuluma parliament ewekyo ekyo ekyabalooza that's okay. But anyway, that's the type of people we balonda. That's the type. That's the category of people. Balabe bigenda maaso basi. Ibrahim Samujunga amulabe nga yambala ebyekizibu n'afuluma. Olowooza ye tamanyi nti abaka ba parliament banne babasiba. Katuntu wamulabye ng'agenda mu such nonsense. Medali segona. So abamu babayita mulimu ne ba minister mwabaddemu omwami Hillary Kiyaga kati wulira erinnya wulira omwami Hillary Kiyaga era biibo Hillary Kiyaga biibo kanusubirani simba wakati tuddeko ate wa mwami Mayanja enseko nga zikuyiseemu tukyali ku nsonga eno yennyini y'ababaka ba parliament. Alina ekigambo kyayogedde era njagala okukkaanya naye buli munnayuganda ali entitled to his opinion. Abalaba Sheeno mwami Kyaguba equally is entitled to his opinion as they have been uttered on this show. But nationalistic Ugandans must disregard them with the contempt that they deserve. Tugende maaso mwami Mayanja. Lwansonga nti bw'oba tokkiriza nti society yaffe eyina abantu bewa a special status, a special category of dignity, then there is something terribly wrong. Abantu bano wamanga mu society ne bw'oba oli muzibe banjawulo basoosowazibwa. President, ba ministers baffe, ba MPs baffe, abakulembeze b'amagye gaffe, abakulembera enzikiriza n'abakulembera obuwangwa bwaffe banjawulo balina special status in society even when they are under criminal responsibility. So nsikanya na Kyaguba nti omuntu member parliament
mark you omuntu ono aliko ratification ey'abantu in tandem with Article 1 which says real power belongs to the people. Now, this small Segirinya or Alan Sewanya is holding the power, the mandate of the people, of a constituency. Goyagala tukubira omusirikale saluti, bwetumulaba tuve mu luguudo ayitewo, but you don't want us to accord similar dignified treatment to a member of parliament who holds the power of multitudes. That is why I'm saying utterances should be I thought we are discussing on this platform. People are listening to our words clearly. Let Mayanja explain the word uttering. Okay, can't you say can be go get him Luganda? Mami Chaguba, obuziza kibuuzo tubadde tusaba Mwami Mayanja Mami Chaguba oyogedde mazima gokka nti buli muntu alina endowooza ye era waddembe okugenda n'endowooza ye. Nange nenkikkaatirizanga ngamba nti mu butuufu oyogedde mazima gokka nti byonna by'oyogedde ndowooza ye. Tugende Mwami Mayanja. Nengamba abalina omutima gwa Uganda ku mutima abalina obwagazi bwa Uganda ku mutima baddembe ebigambo byo bikulekera nga bwe babiwulidde lwa nsonga nti ogambye okukkiriza nti Uganda eno erina ekitiibwa kyeteeka ku bakulembeze bano wammanga President Museveni, President wa Uganda, ababaka ba parliament ne ba ministers, abatukulembera maje, abatukulembera mu nzikiriza n'abatukulembera mu buwangwa bwaffe. Abantu abo mu Uganda banjawulo basosowazibwa. Bw'oba tokikkiriza nyensonga ti nti abaffe abaagala Uganda byonna by'oyogedde tubikulekere nsaba Mwami Kyagubo oleke Mwami Mayanja asooka we submission tugende mukyala Lilian naawe nzikiriza nemekukkaanya naawe ku nsonga y'ekifaananyi ekyalabikidde ku babaka ba parliament. It is premature to conclude nti baatulugunyiziddwa. Lwaki? Segirinya Muhammad nga tetunnalayira yali mulwadde ng'atambulira ku ki? Ku miggo. Jobera Ssenyonyi alina sikafu gye yalimu n'ab'ebyokwerinda ne bamuyuza empale bayuza fulayi y'empale ne taanaawo twaddamu omulaba ng'alina stretcher. Robert Kyagulanyi bwe yava aliwo abantu nti ensigo bagigyemu enjala temuli n'ekibumba temuli era ne bamuddusa mu Amerika ne Zaake. Omubaka Zaake yali amaaso yali sisobola kupakuka mu bino byenalabye Segirinya yeetakula atambula yenyoolanyola mu bamutulugunyiza. Sigamba nti okutulugunya tekuliyo, but because of the recent history naddala ya Segirinya sisobole kyotegeeza bino babiteekinga bekoza bwekoza tegeeza nga nfunye medical reports. Lwaki njogera bino? Mbaddeko omusibe mbimanyi kitegedde naye nabano nabo sibe ng'ogyeko ekyokuba nti babaka ba parliament emabegakaawe neeyisa yaabwe naffe abaagala bawolereza ebimu twesikamu. Nkugambye nti Segirinya bwe yali atambula okujja okulayira yatambula awenera olwamala okulayira emiggo bagimuleetera mu mmotoka. Naye yali akwatiriddwa Mwami Mayanja baali bamukwatiridde. Nsobola okuddiza ebifaananyi bino ng'atambula ne Sauda Madada ng'ava okulayira. Bwe yali ajja okulayira yajjira ku miggo ng'era bamukwatiridde. Bamala okuba ekirayiro emiggo bagimuleetera mu parking. So bwe babanga kyekyo ekifaananyi kye baasiiga mu public kati tetusobola beeyimirira oba baabatimpudde oba tebabatimpudde tetusobola biyingira okutuusa tulabye ku medical report eyatugamba nti bamugyamu ensigo abuusa bebi. Gwe baatulaga juzi ono wennakawanga awenyera mubuuze dokita yamujjanjaba okumwadvising oteeka wansi omuggo.
so nze yosagala gendayo because Netula- nabo Mwami Mayanja. balina diversion ze batuterawo nga tulina debate eri sensitive ndozo laba kyakuba bwatuyayi because debate eri constitution ku bail it is so important. It is so important. Kyakuba bwe nayogedde nti to discuss as a nation by now twandibadde to discussing psychological capability. When I say the psychological, nanokodeyo ekintu kimu kyokka motivation, but what about competence? Okuinvestigating organized crime nga syndicate ya Kazinda. I can bet nti abasirikale baffe betaaga myaka 5 oba 10 okola a conclusive conclusion nti Kazinda wabba sente z'eggwanga. Eyo si eyandibadde enkola mu ggwanga erikulakulana erina professionalized police force. That was the point I was trying to make. Nti mu kifo ky'okumala ebiseera ku bail twandibadde twebuuza nti is our police competent enough to investigate these murders? Omusajja yagamba Kiggundu tugenda kukuba amasasi ku SMS. Tulina amakampani g'amasimu gonna galina responsibility ku security. When there is a security threat in Uganda, these telephone companies must play a pivotal role in helping security organs to apprehend. Kakati omusajja asindikira Kiggundu SMS era mukyala wa Kiggundu Mama Fina atugamba bawanga abadde tamukkiriza bawe yali tamukkiriza fuluma kubanga abamutta bali bavuga tugenda kutta, and indeed do yafuluma bagamukuba. Now, does our police has capacity to investigate such organized crime? Awe twandibadde naye musajja mukulu atuleetedde ekibozibozi kitulese n'ebikyamu byenyi mu bailo yereetera ba Kiggundu okuttibwa. No, ekyo nja kufanga nti mugamba lulwe nti ebya bailo bawe ebyo bateriiwo obumenyi bw'amateeka bugenda sigalawo as long as abanoonyereza ku misango they are not competent enough in comparison n'abazibe emisango. Omukulembeze mukwogera kwa wawulidde ng'agamba life imprisonment nti oli ono mumuwa life imprisonment ng'amaze okutta naye gwe bassa batakyaliwo. President Museveni ate naye atututte speed. One, ezimu ku ndagaano international treaties zetulimu zisayiningidwa ligimu ezimu bwe twali tuzisayininga twali tutamidde oba twali under hostage, twali under captive. Bwe twali tuzisayininga twali tuli cognizant of the responsibilities that come along with these treaties. Sebo tetugenda kwekontradictinga ku bino. Okiwulira? Tetugenda kwekontradictinga ku ki? Bwe tubanga twasayininga ku International Bill of Rights. Then ffe mu constitution netugiwa essuula nnamba essuula ey'okuna mu constitution. Na kino kyaguba kwate kalamu okisome kijje kunze tikyawo nti when someone is presumed innocent retaining some of his rights. Kyaguba nga bw'oyogera kw'oyo omusajja omu eyadduka ku bailo lowooza ku 10,000 abakwatiddwa nga bateeberezebwa ne batulugunyizibwa ne basiba ne babonaabona DPP n'amala n'agamba tebalina musango kooti nega tebalina musango balowoozeeko abataata ababadde na family zaabwe abalina abakyala baabwe mu koosi ya investigation abaluuzinze functions za organizi zaabwe ate bwe bagenda okuliyirirwa gavumenti teriiwo. So while you are hyping about this one-off case of someone who escaped on bail, I want to draw your attention into omusirikale Aliyong eyafiira ku Namirembe Road mu civil strife bwe yafa bakwata abantu 82 as suspects. It took 6 months investigation ku musango guno. But those 6 months abantu bano baali babona makomera gafu nga bwe tugamanyi obulungi ennyo. At the end of the day, by the way, court zaatabuti bantu, but police failed to prove ani ataliyo. Up to now tetumanya ani ataliyo. Nino omukyala gwe nabadde njogera naye omu ku 82 abakwata nti yakazaala abaana 2 ng'ali ku limanda ali ku bail.
alindirira bwe banamuyita akole ekibonerezo ky'okutta alyo ku Kaweesa nga banoonyereza Kaweesa nafuna omukisa n'engenda e Nalufenya n'ensinkana abavubuka 13 ate nga bonna basiraamu bakwatibwa Luwuuka na Mayingo ne district ezirinaanyawo nga bonna babavunaana kutta Kaweesa omu n'agamba nti ekinuma simanyi na Kaweesa bwafaanana Kaweesa bamukuba masasi nga tulaba musajja watu atunda CD ekaliro bamukwatula okuba tajja kigoye ky'abasiraamu ku mutwe mwatta Kaweesa 120 bameka mu district 7. Now, that level, that rudimentary style of investigation is a pointing up to President Museveni achiraba netayagala kyogera nti investigation state ekyali mu traditional means of investigation ba criminal so nze njagala kumaliza debate eno bannayuganda mutwegatteko leero Museveni tatutwala by process tetuli naive anymore ekizibu ekireese obumenyi bw'amateeka ng'ogyeko ebirala ffe twasonjoddeyo kimu kyokka police teri professional enough to handle investigations n'ekitongole ekiramuzi kirina ebizibu byakyo. One of the problems is that judicial officers are understaffed, tebamala yensonga lwaki tulina criminal sessions 2 mu mwaka kyokka buli mwaka tukomitinga abantu mu high court on capital offenses. So njagala kumaliriza nga ngamba President Museveni totudiverting atotuwuddisa. The question is not bail. The question is quality of investigation and judicial. I rest my case. Today, ewama michago nga tumba obubaka bungo nga tumba show ya fe yoralero. Kyamukisa mubi ti muganda wange agenzi nayogera ebigamba kwanti tesobola kuddamu ng'omuntu ayogera omuntu akitwalirawo nalowooza nti ekituufu naye ng'oluusi bibeera bifu. Ensubira oba oli awo tunasobola okufuna debate ng'omuntu aba ayogera osobola okuinterjectinga naawe n'oyogera nti anede ekyo kikyamu oba oli awo tunasobola okansolinga ebifu byensonga lwaki oba olina okubiwandiika wansi n'omuddamu nga webanga waliko mu kkomera n'abasibe be bakwata ku lw'okutta Friend Kaweesa. Ekirungi kiri nti si buli munnayuganda yali yambala ekintu ky'abasiraamu bamukwata. That's one. Ate ku bantu 10 bogamba 12 I think Uganda erimu abavubuka abambala ebyabasiraamu abasoba miliyoni 3. Kituufu. So awali omukka tewabula muliro. Ekiri awo tukibalekere investigation kyoyogeddeko on a lesser extent ninza okikkiriza nti we are still using a rudimentary way of investigations. However, when we turned into the digital world, or when we are using ICT to help into the investigations, we tried to make things quicker. Tetwali bade kusobola kukwata abantu abakuba katumba amasasi. I therefore say, by retrieving the words that you claim they are right, you must retrieve the words ezigamba nti egwanga tukyali mabega baleme batwala process by process. We have worked so hard okulaba nti we plan never mutabagizimbira mu lunaku lumu. So these killings of people is badewo temugamba nti naffe tubadde tetulaba. We have seen, and that's the reason as to why investigations wezangwa, people apprehended, never tried them court. So my brother Mayanja, you're not my teacher, first of all. No. By the way, in the situation Kiramu to where you about blackmailing in the country. No. I will see Girawu. Nze njikira ku muntu nga wemba nkute peni nempandika kyembadde simanyi naye wemba ndi mukuwandika kyemmanyi nekugamba nede byogedde bifu. I'm not learning from you. So stop blackmailing the country. Leka amateeka gakole nga bwe gasaana okola noti okulimba abantu.
wensabira mwami Kyaguwa ate owe obubaka bwo nga tuwunzika show ya Fiorali bwe buno kubanga sigenda kwogera bisingako ku byenjogera. Yes. Abanaffe abali mu nkomera nga babakwata nga balina ebizibu tulinde amateeka gakole bwe gasaana okukola. Oba oliawo bajja kubata ng'abantu abalala bwe bakola bafune their freedom. Mwami Kazinda bwe bamukwata twali tulowooza nti ebintu si bituufu. Oli abadde agamba nti kyeteetaaga myaka 5 okunoonyereza ekintu ekirimu okumakinga financial losses to the country tosobola kuva eri n'okigwako n'okimaliza in 1 day. N'okimaliza in 2 days. In Uganda, but in Scotland, that is not the case. The developing countries are different from the developed countries. In Rwanda, it takes 1 month. Waliwo impunity in some countries. Akwati tonjogeza bya Rwanda. Basi byo mukyala leero owe Rwanda nga they thought mbu yayogera ku mwami Kagame nti yafudde wano mu corona. Abannayuganda batandika okugamba singa nono omwami ali etakirumbuye singa naye bamukola bwe bati nabasoma myaka 15. Our laws are working and they are alive. They are working in this country. So we agree amateeka gaffe mu ggwanga gakola. We are not like any other country. If you ogenda mu Rwanda n'osamwasamwa n'ebigambo, you are in prison there and then, with or without okunoonyereza. Therefore, ffe mutuleke eggwanga lyaffe we are still moving so fast with our following the constitution yamwe gye musoma ennungi era n'amateeka mugamanyi. Fenno munaye abatamanyi gana amateeka amawandiike. Tumanyi amateeka tumanyi nti wobo okubya omukyalo oluyingo omusanze mukuba ozza musango agutugategeera. Therefore Abannayuganda mwena abaagala ensi yammwe mugobererenga nnyo elements ezitwala eggwanga mu maaso, not ezituze emabega mu bintu ebyaliwo bitwalingamu edda. Tweyanziza Mwami Kyaguba. Weekend ennungi enkya mugenda kulaba Arsenal. Mbadde manyi obagamba nti laptop yange enkyanga tuva mu kyaki saawa 8 kubanga abantu tetukyafumba ku kyaki abasevenzi embagazisa baffe ennungi tetukyafumba ku kyaki as guided by our leader. tweyanza Mwami Kyaguba sibuliraawo naye temwerabira kulaba Arsenal. Oyo ye Mwami Kyaguba muwagizi wa Arsenal kulwe naye tatubuulidde kifo bali mu kifo kya kumeka tujja kuba tubyogerako kindaze nti Mwami Mayanja wa Arsenal naye mwebale nimugenda wonna ate mwena ababaddeko okuva gye twatalikidde paka tugenda okubanga ate tuwunzikira olunaku olw'enkya mbategeeza snaptop erinnya omulamu ogudisikasingiddwako olunaku olw'enkya munyuvunya ate temugisubwa ensaawa zigenda kuba 12 paka nsaawa emu eyakawungeezi. Njagala okwebaza mwenna abakomentiza abasharinze. Thank you very much. Ze sisobodde kubanga mpisayisaamu abakulu kwebali nnyo ngenda kubanga ate mbatumirako yonna gye musizire okubanga mutulaba omwami Mutale Faruku abeerako yagamba ayagala kusinkana Mwami Kyaguba mu studios ate bambalagane nga badisikasinga ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Omukulu Norman kwali omukulu Kato tumusiime naye mulabye nga kwali na mwenna ababaddeko. Njagala kwebaza ate gyenkoze naye olwaleero producer Mwami Rogers Tuliahabwe webale nnyo webale ddala omulimu gwokola munange tugusiima era mulimu gwa ttendo nnyo. Neneebaza omukyala Anita Musimenta abeerawo okubanga ate akutambuliza kamera olabe ku Mwami Kyaguba olabe ku Mwami Mayanja ate naawe era olabe ne ku mukyala ne ku Mumbejja Luwedde Lilian. Omukyala oyo akola omulimu gw'amaanyi ye mukyala yekka gwe tulina omuzungu ku digital akono munange Kalango ojja kunfuna nte kuwa ebisinga ku byenjogedde awamu n'omukyala Tenjo Teddy Nabukeera ye director wa show bw'olaba nga akugamba nti vaayo ng'omanya director budde bwatuwadde ate bwebwo. Kambagalize weekend ennungi mubeere bulungi tusinkana omulundi ogujja ate mwera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.